Akatale kano ak'omukizungu kasangibwa mu kibuga Mbarara nga katandika n'abantu 30 wabula nga wetwogerera abakoleramu bali mu 10. Akatale kano kalina okukola omulundi gumu ku Lwamukaaga wabula kati kakola emirundi 3 mu wiiki. Bw'otunuulira enkula yaako kali ku luguudo ekissa obulamu bw'abakoleramu mu matigga. Kandi ekindi twine mwanya gw'okukoreraho nitushaba abo kiri kukwataho nitwara omu misho g'amaduuka g'abantu oshanga twafika mu guhana ba landlord nitushaba abo kiri kukwataho mutuyambe muturondere omwanya gw'okukoreraho. Tulina okukisa Maria kuba tulina witwara ebintu byaffe ekyokubiri tulina ne ofisi tusobola kutambulira mu bitegeeza ati tulina newe tugenda kino wano wabasuuzi baala mu luguudo tebalina kifo kitegeke kye tuyinza kugamba nti kye babategekera okwalamu awaliwo wategeke kanso yazimbawo obuyumba ne bupangisa abantu nekibeera nti tebakyalina kifo nga kanso kyeyina kyesobola kubawa. Abasuubuzi batubuulidde nti okuleka ekifo okuba ekifunda bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abantu abakoleramu n'ensonga ya kaabuyonjo ebabobbya omutwe. Twabagamba tulinaho za kaabuyonjo naho okusheshera hoona konka tubakunda kutuurira ekyabona okugira bakatuyamu sente nangu obundi tubagambira batutabukira benda n'okutwara n'ebintu byito buryaho n'esente z'empoza zatuburira tiine mugasho ogubakukorera. Era bano beekokkola omusolo ogubaggyibwako nga tebamanyi kye gukola. Okusolezaamu emisolo tujja kubanga n'abawonza be batuwa nga kanso oba nga gavumenti babibeerera bajja ne balawo omuntu alina akantu katono kapita ya mitwalo ng'esatu ng'amwagala g'50 buli lunaku yandibadde tujjamu akasente akasamusamu era netuddiza naye ne gavumenti webeeka tetuddiza. This market is managed by a tenderer, so the rest of the charges, the rest of the whatever it is done by someone who is tendering the market. And if there are issues of overcharging, what, I have not received such information. Abakulembeze batubuulidde nti kituufu ekifo kitono naye mu kutandika abasuubuzi baali batono era nga kalina okukola omulundi gumu mu wiiki. Bajja ne bamu isiyo y'ebifo osanga ng'omuntu akwata ekifo omulala alina ekirala naye nga ffe nga Mbarara Council tulina kifo na kimu kyetupangisa muntu oba kyetuguza muntu. Kati mulimu abantu abagezigezi abaliraanye ebifo ebyo tebabikwata batandika okubipangisa abantu n'okubiguza abantu. Kati bagamba bali mu nteekateeka okulaba nga akatale kano kateekebwa awagazi. Ask today that the plan of this private developer goes through such that condition can be solved. But as of now, we are aware. What I want to ask and tell these people is just to cooperate.